mugamba how are you? I'm okay. Nankwagadde. Gwe first time onjagadde okola mulimu ki? Mugamba nze nkola mu ddwaliro ndi accountant. Naye wali olimba. Wow, that's a nice job. That's a very nice job. Ntate gwe okolawa. Agamba nze nkola mu massage. Anti jukira baneko. Bano banekolera jange bagamba massage. Banga password. Tazola kugamba direct nze nkola ki? Neko. To sharing nze number. Mazo sharing e number. Tandise okuba naye nga sobola kukyebera ntuse wakamu kubidde. Some baby have you reached home? I have reached. Kati omuwala nga yakipushinga when are you coming to see me? When are you coming to see me? Sina mbulungi jukira otayiminga ku Musaala. Mugambe 16th antufunanga 15th. Kati nga 10 nga 14th mama wanga nkubira. Fe tuli balunze amwe western tuli balunze bante nga nkubira nga ngamba. Waliwo ente ebbiri ze bali mukola ki? Mukutunda. Naye oli ayina ekizibu osoka n'omwako 800 obuzi sekiwalinze. Kuba bakimanyi mayo salary. You get ngende za lewe 1.5 naye bosoka n'omwako 800. We shall spare them next month omukole ki? Mugamba mama sente bazisale eno tetuyina sente olwombaze ngende eri. Olabeneko. Nabeneko. Naye sinabanya nti ki? Neko. Nze mmanyi muntu wa massage. Ngangamba nze wona janzi nze oja 2 in 1. 2 in 1 kiki? Anti olwo massage ne okitegedde. Nganda byada na hitinze jackpot. Otya. Nayo ojja kusooka ontwaleko out. Kati omusala nkimaide kugenda bwera 8. Njafuna nga 600. Kubanga bakusala. Kuba basala sente 600 bwe mutwalako out ne tulyayo nga 2. Ne mulekerayo 10 jasigaza 300 shopping eke byokufumba biki for a month another month. Mama namugamba mama batte masende sina sente yeni ngamanyi ndi mukusevinga oba ngamanyi sibesiga. Toba wadde sente. Yes, it's okay ajja kujja yegulire. Nga mama bwagamba omusala guze 16th ngenze mitwalo jange nkaaga ziri wano. Nyingide ngeno yingira. My first experience. Ndabi kateni. Obuyembe obumanyi. Webale nnyo. Kali kayembe. Gajakolera massage. Ngaje. Massage tajikola tabimanyi na bemmanya. Byakwetunda. Tuseyo ulimi sirutegeera. Nenga kayembe munagana. Nyingide ntudde mu ntebe bandete dawo kasoda omwalaze kama yukamu. Nyingide eri mukimuka mukayembe mukateneri. Ngamba you are welcome here. The short is 200, a night 350. Nzenga sibikolanga kusibimanyi nebya sibikola ki? Simanyi byakukwana. Mwemba era nze budget yange nali nzize mutwaleko out. Ng'oli bo wamukola mu Dubai Mall. Lwakuba tebyagira. Okitegeera? Nze ngamaze okubingamba awo nze that was my turn off. Okitegeera? Kati wabitegeera otya? Andi ali mu kunnyonnyola mbwe short 250 mbwe night 300. Yagamba a night nentegeera ngamba ono bana betu. Wagamba obugambi short toyinza manya. Sobola bitege yes kali ngamba 200 a night spending a night with me to 350 bichi nini put me to wala 3.5. But me I thought you were my girlfriend. No, it doesn't work like that. Jukira ya wa taxi nalinyawo ka taxi awo. Namulagirira omanyi waliwo abakola kali wali nga taxi bazijjako mita. Onfuna bulungi nga tebala mita nga musobola okuteesa naye ng'eba taxi yennyini onfuna bulungi kati n'alagirira oyo omuyaye nga jeko mita ne tutuuka naye okwezaayo nga simanyi bulungi kkubo kuba omwalimu obukoona. Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abali ku HK Media yenze Hadija Kigozi mwebale kutula mwebale kusubscribinga tuli mu party tuli mwana mlezi Derek abalabe story ya last yesterday but one nabadde lazy okuddamu okukola party 2 naye nga tukyeyongererayo ddala abantu abategeera UAE bakutegedde bulungi era emboozi yo bajagadde nnyo
nnyo. Oli otya? Oli bulungi. Nakoma wali eri nga basi ekututte ekuzizza emabega. Tutandikira awo. Kati naye ka mbabuuzeeko. Abalabi baffe babuuzaako. Mwebale nnyo okuweereza naffe baweereza. Mwebale nnyo okusiima kontenti waffe. So mbadde nkugamba wali eri twakoma wali eri nga basi enkomezzaawo ne bayita poliisi n'envuga n'entwala ku kampani ne bankubayo awo ka fayini. Kampani ne baŋŋamba nti obitegedde bwe bakuba fayini tosasulirawo ffe abagenda osasula naye tusitema wali eri ku musaala. Kati nze neŋŋamba naye kati saawa zino ndi myezi ngenda mu mwezi gwa kubiri kati ssente sinaziraba naye newaka bamanyi nkola. Nange bwe mba njogera nabo mbagamba nkola ki? Nkola. Ogwokusatu ne gujja ssente ne zigaana okukola ki? Okuwera. Nga batoddeko fayini. Era nga batoddeko fayini. N'ebyo bye batema binene ebyaffe bye batema 6 months eyo probation. Baba bakukolera visa baba bakutema awo bikimu ssente. Babikugamba mu contract. Babiŋŋamba bagenda zitemako mu 50%. Kati ekitegeeza ku mitwalo 9 ng'okolera mitwalo 45. Almost 400 45 tezaweranga charges bwa bank batuwa salary prepaid cards. Kati nga osanga oyina emitwalo nga 400. Kati nga tosobola kukola ki? Tosobola kusavinga. Kati neŋŋamba nkoze ntya nze 9 najjira ku 9 sikifunanga kukale emitwalo 4 nzifuna neera oba ojjako okulya obimanyi cost of living eri high. Okitegeera baasi bifi biki nga ndaba sifuna mba ndi awo nfuna akalimo kange ka part time. Wakafuna otya? Nali mu supermarket. Watandika okukola emikwano? Saakafuna lwa mikwano nyingira supermarket mba ngula byengula omuyinda ndaba yali mu Bangladesh oba obamanyi. Omuyinda ndaba mu Bangladesh ndaba ngamba how are you? I'm okay. Do you understand English? I understand. I have a part time job. Kati omanye eri kankubuulira kino Adija. Eribo if you establishing a hospital bakuwa target patients buli mwezi boyina okubanga ohitinze. If you don't hit the target patients bagamba babeeramu ne basement bagamba oba service zombi oba you don't have you have incompetent oba enough effort bichi ne bakola ki ne bakuggalawo. So by that amalwaliro ne gateekawo system nti osobola okuleeta omuntu ne Emirates ID ne insurance na disguisinga as a patient bamukolako bi fake tests ne batemako sente ku kadi kuba ku kadi okwo kubeerako sente insurance. Ate oluusi oyinza n'omala emyaka 2 nga tolwadde okimanyi naye ng'okola and you okay. So ne bagamba osobola okujja every 7 days buli week ojje tukoleko testi biki tukuweeyo emitwalo 5. Really? Yes. Era bakimanyi. Ojja kinoonyerezaako anti ojja yiga. Era njja yiga. Kati nga bajjako emitwalo 10. Eddwaliro ne litwala 50 dirhams naawe nga patient aze nga patient. Gyebiri ebyo? Gyebiri. Kati ng'omusajja anoonya ba sales personnel nampanze omulimu nze noonya abantu. Ne ngenda mu kampu ne ngamba waliwo ekiriwo kaadi eyo okubeerako ssente. Tugende nze mbatwale mu ddwaliro oba muli bameka tujjeko ssente. Mbwa gwe yakajja naawe osobola tutegeera nti mbu naye ne tugenda nga bya bulimba. Tulina okuwumula tuvudde mu kukola tulina okuwumula Deriki nti tugende nga tugenda nga batukolako obulimi nange nga mwendi n'ababangali bana abayindi babangali kampani n'abaddugavu mubaalimu baali ago 3 naye nze seeru z'abatutte per head bampa 15 gumu kitundu commission. Wow, that's nice. Akola nakasente akalungi. Bwe olunaku nenkola emitwalo 5 bazimpa sifunanga ka 5 jukira mu salary yange naye within 1 hour nenkola 500. Wali olina omukisa bro? Nenda ba sente ninga mukama Katonda zino zange sinafuna salary mfunye emitwalo 5 ng'omusajja ngamba don't worry every week bring same people 7 days obeera eligible after 7 days. Oyogeranga bo bennyini. Iye osegedde don't worry engamba nembirowooza nengamba kaneme kukoma ku kampeeno kantambatambule ne kuki ku kampe endala kati ne spreadinga amawulire nga bwe kiri n'abana Uganda abalala balina mikwano gyabwe abali mu camps endala ne bakola ki
ne bagira ne bajja kati bano bo bootutte babasasula batya anti bwe bamala okukola uliriza bwe bamala okukola test bineeno nti oli mulwadde ne bakolako bwe fake interview jukira amabaliro ago gabeera ne inspection bajja ne ba inspectinga ono yali alwadde kibiki kati balina akasenge bwe bakuteeka ne bakubuuza ebibuuzo omutwe gubadde gukuluma nti gunnuma ne batiikinga for how long nti 2 days ne batiika ositegeeza foomu zo ozijjuza kati gw'olumala ng'ogenda mu kasenge wali nga bagamba ono awedde mwenna kati bayita nze cells abaleese bagamba babadde 3 50 times 30 lukumu mwebi mu bitaano tinze bali ne mbaweezaako nze naye nensigazaako ezange nga nange mwendi kizike kyange asabafuna 50 every week kati kyabakolera nnyo nga bagamba ng'omunnayuganda agamba nze emitwalo 2 omwezi zimmala mu byokulya ku medical yange kaŋŋende okitegeera kaŋŋende ogwasooka n'enkola 5 ogwaddako n'enkola 8 nowulira ng'ozimbi neŋŋamba naye kati construction mwagaza nze neneerabira nti be bankolera buli kimu naye kati njagala ki bwe nafuna 8 n'enjose ennaku ng'ezo nga 3 nga tokola nga sikola nga bwe buzibu buli lwenzuukuka ngenda abavubuka tebamanyi nti alina yayongerwako anti byebyo olwo nze nsharinga story yange ali eyasobola oyigirako amanye byalina okukola nebyatalina okukola so nze neneebaka okugulu nenteeka eri gyojjukira bo baba bafuna kuba bwoyoza bakutema ennaku 2 emabega you understand bo baba bafuna nebagamba ndowooza alina obuzibu bwe tomanya enkeera nentwala nenfunayo 3 nga kati omwezi gwagenda okuwera nga alina nga miliyoni 2 nengamba kati ogwo omulimu ngwagazaaki ne batuuka ne bampaamu kaboreki ne bagamba kati patience target tugikoze eki tugihiitinze tukiweemu omwezi omulala ng'olina okuddayo ku construction kati nga nina okuddayo ku kibuli nagenda okuddayo eri nga ndaba sisobolera ddala ne ngamba kati omwezi guno omwezi gwengenda owummula zino sente zimmala solo zirya kanjira mbeera wa mu ruumu nze nga neebase ne ngamba nedda kanŋende neebuzaabuze kati jukira bansindika eri ku head office nfumba obukyayi nagenda okuddayo nga bataddewo omulala tebateekawo omulala waaliwo olredde omulala degisinga tukola 2 ne bangamba tetugenda kusobola ennaku kati ng'eri bw'obeera eno mu administration bw'okola omusango punishment bakuteeka eri mu construction ng'oli eno n'okola omusango kati eri ne bajjayo ayina empisa ne bamuzaawa kaweweevu okitegedde nga baninze ntuuka bwe nti ku geeti jukira balina olugambo abo balinaga my friend you today no work here nenga naye buzibu ki bategeera you sick leave today no work here no today no work here omutima ne gwesika omutima ne gwesika ne ngamba abakyaŋŋambye bw'ati nenyingira eri alo habibi obaddewa ne ngamba mbadde mulwadde biki sick leave fee oyina sick leave ne ngamba sigiina okay wait bandyawo driver bandeetedde driver ne baŋŋamba oyo mutwale mu construction oleete omulala bamuyitanga David yali Munauganda kati ng'Abannayuganda omanye ettima lyaffe Abannayuganda nga kyabaluma ddala lwaki yakola eri mukawebwevu ffe tubeera eno tubonaabona baba bali awo nga bandeese bakuba engalo ne bagamba naye azze omusala jukira tufuna gwe gumu naye nze ndi eri obeera mu SC omusana tolinawo ogufu okitegeera ne bankomyawo ne bagamba oyo mumukozese omusajja nampa emirimu anti punishment bampadde punishment order from above order from above nkola mpezeza emyezi nga 8 nfunyemu kasente nsevinzeemu awo kasente ninamu obusente bwange miliyoni nga 2 mu myezi nga 8 ninamu miliyoni 2 kyuke nali nkola neri sente nze buli bwe nagendanga muki mu mall oba supermarket ngula ebintu zi laptop ngula biki okitegedde kati lumu nga tonnafuna kituufu kyakukozesaamu sente jukira nvudde wano naye ng'obudde bukola ki senior 6 toyina mukazi toyina mwana siina kyonna bakya responsibility kati bwe natandika okubonaabona nga nzizeeyo mu construction naye neŋŋamba lwaki kati neneebuuzako ku Munauganda omu
ne mugamba naye wano okola otya okufuna kampani endala baali bansoseewo emyezi ng'esatu nangamba awo olina kulinda werinda soko male omwezi nga gumu like 1 year and like 5 months awo bitandikeko nti kale kati lumu mba ndi awo neŋŋamba bino bye batuwamu bo off wabeerayo biholiday eyo bya nnaku nga 3-4 ngamba kangende nkyakale mu Dubai ninamu akasedeka naye kwolwo nali siyimiridde bulungi nalinamu emitwalo 3 mwegi nina akawala nali njogera nako ku ssimu ebyoku ssimu ebyo kaali kanoonywa emirimu Abu Dhabi ku beach eyo bukoniki nenkagwako wagenda ne ku beach nkali kyakalira ddala ako wakikubira ddala navumbula nze bwe natuuka ebizibu bye nafuna byonna byali byakuvumbula bibye nakunyumiza omala kufuna bizibu n'oyiga then nenjiga kati mbande kukoniki nenkwana akawala netubera nga tunyumye ko kabeera Dubai nenga batete wa Abu Dhabi wali okoze nagamba nali nzize kunoonya mulimu naye naddayo kati mbeera Dubai nekandagira nekagamba jangu netwesisinkana awo ku Dubai Mall kati yalinga mu December juka bya biseera bya mpewo nkyali mu kampani naye batuwadde off zino ez'ennaku ezi ennya nga 32 ezo nsobola kukola ki ezaayidi 320 nsobola kufunawo ka bed space biki bikyawo neneebeereramu n'ako kakakiiki nti kale kati mba ndi nayo awo empewo jukira December empewo ebaayo zaawa nga 12 awo nekangamba baby I'm feeling so cold. Ngamba it's okay tugende ku Dubai Mall I get you something to put on. Ku Dubai Mall. Ade yatulio kumpi awo nga tuyingira let me get you like a jumper. Nangamba yeah I'm feeling so cold. Tugenda. Ngalowooza oyina musete nnyingi. Anti yamanyi nina. Nange mmanyi 32 mmanyi nti kale mu Dubai Mall baseera olonkulaga amaalo mmanyi mu Dubai Mall baseera bayinza ojingambe 10. Like 100,000. Oh, Momotima, that's my expectation. My expectation. Tugenze, tuyingira store. Tuchuzinze na picking akajamba. Kali ka Gucci, kalungi but simple nga. Naye kano kumeneta nembalabala mu kumeneta. Naye kankanze muteekemu. Olwo ngamba kwaliko taaga nete kwaliko price. Onfuna bulungi naye nga taaga weeri bino ze bajjako then ne bateeka muki ne bayina engeri bateka mu system 15 yeggwe wagekolerawo mu thoughts ezange osege kali kaguchi kalungi naye kali simple nga wano mu downtown ekyebiri oba ekyesatu okafuna kale bwoba ogenze bano ba brands nzo gamba abiri nengamba wano 15 zijja kunkwata kanziteeke mwala ono mulungi kamuteeke mwansabye ate tosobola kugana obimanyi nange nengamba embewo kanguleyo ka head soka nange nempikingayo kaki ka head soka nina mwasatu emweji tutuka ku counter ngolya ti ngajja kotaga ngasula ti ajja kotaga ngasula agamba your bill is 1200 ngano musala togufunangako gwa 1000 ogwa kakadde ngamba agambye 120 ngamba 120 no 1200 please can you check here najjayo bwati buno bu Filipino obukoleyo muzimuzi nandaga bwati ka machine nga kuliko 112 nga ja kali ka sweater ka mitwalo 9 mu 10 932 dirhams akaguchi olese baby omugulire ebintu yagamba ati omwana obuwala kati ebigambo nebinzigwako ne mugamba kati ne mugambo manyi mwana that's too expensive nga sente nyingi kata ate obuzibu we bajira taga baba maze okuzijjako by that time yali 2016 naye mu December by that time nga baba bajjeko taga oyina kusasula nga baba maze nga bamba kati sawa zino babyanguya sawa zino you can even bagamba sente zikulemye genda naye nga luli ngoina kukoba mwala ngamba already we have removed the what the tags she made it hard for you. Are you sure? Kuba soba kati basa akatwala kintu kyotayagala. You can change your mind. We have already taken off the tags. No. Olaba ne mu KFC wo ordering enkoko no mala no bagamba I'm not taking it. Ngatona bagitwala wakange kyali awo bagizaayo. Are you sure? Yes. Omukazi naita security. Omu Filipino. Bwali na bubiri ne buyita security. Nagamba ono tujjeko ne taga balese wano tujjeko ne taga zonna
bichi owa security najja yali munagana muwanvu akomeri n'agamba the problem is taking off is you accepting. You would have asked first mbubu ofuna ekintu eri mu store nga tolabye price tag nga teriiko ojja n'omuyita n'omugamba eno ya mmeka nga tebana bakujjako ki kati munze saako ate mbu mubaamu n'obumashini omwo munda omwo ng'osobola otunuzaamu bwoti ositegeera nekakulaga anti nange era kyansobera kuba nze bwembanga esente sizisobola gift centers biki ogula bintu sente nezisukamu nobagamba my budget is 700 nentuula wali ebigambo nebinzigwako kati ne baŋŋamba musasule 200 dirhams fine fine Abafilipino bali bagalako ninamu 320 kuba bandabo balwabo tosimanyi nange yo science nali sijitegeera Abafilipino be bakuba ninamu 320 nenkwata nenzija mu 10 ku fine nembawo emitwalo 2 ne batuta ne bagamba it's okay now you can go ne tufuluma bulungi omuwala bwe twafuluma ne mugamba omanyi eno tebadde date nungi nze nkutadde kanzireyo waffe Abu Dhabi nagamba naye nze ninamu 20 kati ngenda kukolanja negamba tujja kwogera 20 zisobola okutuuza kuba olina ne metro card zisobola okutuuza kati bino byenninye simanyi baasi biki okakana okuddayo waka mu accommodation nga ninamu 7 omuntu avudde waka ne 320 olwo nkulaga kati tetulina kyetukoze era nagenda otuuka ewaka nga yambulookinze dde omuwala okuba kolo simulabanga bukyangambaawo yambulookinga wonna naye ngamba nali sina kyakola kisalina kyakola naye natuula ku buliri bwange naye neŋŋamba kateeza emitwalo 32 mbakuba nasigala naye ebyo natandika obirowooza nga nkomyewo eno olwo nkomyewo sina kyenina kuba nze namala emyaka egyo 3 nenkomawo manyi nze nakomawo nazo 600 wane Uganda ngomazeeyo emyaka egi emitwalo 6 nakola emyaka egi 3 nenkomawo n'emitwalo 600 nkomawo ntya ne 600 nkoze sede buli lwenkola jukira bw'obeere Dubai kangambe Bulaaya oba okola ogamba nja tereka next month naye guno kangulye next month gyeri kambeere serious kituuka ng'olaba obudde buweddeyo n'ogamba naye no contract ebadde yakuzanya kankole eri endala eri nja kujja kisa nja kuna mu kyezo nzize kati nze bye byali bibalo byange nagenda okulaba ebbanga ndi 1 year and 4 months sina kyenina neŋŋamba eno kibadde kyakuyiga byenjize byonna mbikoze eki haya kisanja kuna mu kyezo ya next what ya next year guno olede nguyiseewo omwaka gumu ndi mu myezi nansigazaayo 8 months I think kati mu 8 months ezo zaali zisigaddeyo neŋŋamba kati ezo nenkolako emyezi 2 nensigaza 6 months nga 6 months bwemba nfunye akakadde bwemba nfunye nensevinga nenkolayo obupatemu nenfuna akakadde ziba miliyoni 6 bwengende ewaffe mu kyalo nengulayo ettaka lya miliyoni 4 olwo ndi mukubala sigazaako miliyoni 2 nenjoga omwezi gumu gwe batuwa ogwa vacation nenkomawo sinabazifuna naye mbala kati mazo bibala ngenze ku mulimu nenebuuzako ku Munnayuganda olwo njagala kulaga Abannayuganda betubeera nabeeye Dubai nengamba naye sijja mwogera linnya boyiwa yali mukwano gwange nenga naye eno kampani tetusobola noonya mulimu walala Derek sikulabanga gwe okyali kweno kampani nti lwaki ffe twateekayo ffenna resignation buli Munnayuganda gwolaba enamba yatuuka nga we are like 8 in the company Abannayuganda ng'abaana bagenzi ngaba ffe twateekayo dda resignation gwasigadde tona bateekayo ate gwe omugezi gwe tumanyi nti omugezi tona bateekayo resignation nti olimba nti anti kati gino emyezi 6 olina bategeeza nga bukyali oteekayo resignation nti nze nkoze eki nvudde ku mulimu ate gwe gwomujaguja gwamanyi oluwalabu biki nga muli mutuufu bannaye nalwawo enkya kange nagamba enkya tokola bw'oba oyagala kugenda naffe balina okiteeka mu consideration nti ono ayagala kukola kikuta mulimu oba oyagala kugenda naffe bannaye yangu oteekeyo enkya era enkya gwe kola programu zo ogenda oteekeyo resignation nga bukyali ffe twateekayo dda gwe genda obabuuze bali nga sijja babuuza gwe nkwesiga munaye ngenze ku laptop tuvudde ku mulimu ngenze ku laptop yange ntypinze resignation oluzungu lunandu mazeeyo for me this company naye siyimiridde
siimidde bulungi mu nsawo mbulayo emyezi 6 olwo mbaze emyezi 6 ezo ngenda savinga milioni 6 olwo ngenda waka mpandise ngenze ne printing out enkira nga asigenda kola njagala motoka egenda wa kwa administration jukira bali banzize eri construction tutuusa kwa administration nyingi de wa HR gwe what's the problem ngamba HR I brought my resignation letter na gamba give najayo nasoma okay when you want to go yakugoberawo ngabatu kowa dabalinze jukira bwakugoba abagenda ku compensate nga ye bwe wegoba oba wegobye goroza nasulawo enkera nali Uganda waneno what ngabatu kowa daba na Uganda bebagala okulwana batagala abakola kibe babo sate twagala kola afa abakongola afa batagala sigala ande leganda eri twegezi wazanze sagala sigala kano kafuwa sigala no reporting ngabatu kowa dda nenga bali tewali ayata organization no oli yangambo fena twakowa twa designinga dda tulinze lunaku nze naye nenjiwandika nenga okuva ne lero bichuchi ate yangamba yankola bo yangamba ndate bana basajja batuwagala nnyo buli yateekayo resignation bamugamba don't go don't tujja kuongera ye bibiri kati nze nabala sinekyo kyenfuna tunatandika okubala emyezi 6 kamu 10 kamu 10 banyongedde nze nagenda mmanyi nja kwekalakasa bangambe no we still want you please let us add you to 100 nga okoze eki already wawajja wagenda mukasha obadde oyo naye omutima bwe nali mpandiika eyo nenga sina kyenyamba kampani sente ndaba bampa zabwerera bananyongera nenga bajja kukwongera tebalina bakozi omutima ne guŋŋamba tebalina bakozi bajja kukwongera sirizeyininga agisomya amaze ogisoma okay when you want to go today or tomorrow mutima ne gunkuba ne kwesika nga musajja tandeka kunnyonya enkeera siinamu yadde n'ebibiri enkaaga ezo bansondera bakusondera busondeza za tiketi kampani teyakuwa na tiketi tiketi yampa naye enkaaga bansondera enkaaga nalina mikono gyange abala siba kampani eyo zino enkaaga ze wakomawo ezo nakomawo nazo ezo nali siyimiridde ya mukwano gwe yakugambye oluzayininga yali ali mu mbeera ki ng'ate ali mu mbeera ki tanaba ku luzayininga alimba oba yali akusaagisa ate yali tansaagisa tosobola kunsaagisa ngamba bafeke anti ettima balabye nze nkola bino ebyabeddeko balowooza nafuna dda ssente kate mbeere ku kampani era nga nkola okitegeera olaba kyeyankola era omwana oyo nze musabira mikisa sijja musabira kati ngenze omusajja kati olulimi ne lukyukawo neŋŋamba HR but please okay for me okay I had come to resign but now I can change my mind you can just change it. You can give us a no salary no what don't talk you said you want to go okay tomorrow or today najayo ekisimu check ticket online check now ngakobedde secretary timane gunkuba nenjaga gasobola yimuka magona sinaamu yadde n'ekikumi eri bamanyi ewaka tewali yali yankubiddeko essimu toyina go wali okubidde wabeerabira nedda saabeerabira nga bampuliza tuwogera naye okunkubira nti okunsaba ssente okujjako sisita wange omu ate namuwangayo just 5 10 ye yantayiminga nga tetuwogera naye yamanya nti 15th nfuna salary ngolwo nga 12 awo atandika okukola ki okuntekisi my lovely bro my handsome bro kade nga amaze okumposinga awo nga alina omwokyayaga oyinamu 10 awo nga muteerako naye namaa ne mugwamu late after like 4 months nga akinkoze consecutive months nenga naye omuntu oyo tayogera nange naye atayiminga ezo ennaku ezo ne mugamba point sijja kuwa leero sijja kuwa gwontayiminga nga ngenda funa ki era oyo gwe nali mpaddeko ssente yekka naye nga kati nga bali bagamba bo bazadde babe bagamba ali mu kukola kati ndowooza alina byabala ye nga ye yes tebamanyi pulaani zange nga sekasekulitale kaze nkagamba waliwo eyasaawa 8 ogw'ekiro n'eyasaawa 4 ku makya naja nandetera n'agamba choosing 8 oba ku makya
ngamba I beg for forgiveness. Not forgive. Okay, me, I tell you to cancel. I tell you to come here. Again, ambuza. I tell you to cancel. I tell you to resign. This is your letter. Ajikulaga. Nothing to do. Home. Akulaga endege. You no work. You Alibaba. Like this. No work. Sick. Every time go rest. Go at home and rest. Bankoze chinga sina kyakuza ne bandetera ekipapula bamaze okusigninga buli kimu maze okuresigninga nze resigning de bagamba tugenda kuwa tiketi yo bampa tiketi yange ne kwolu ano go bambi yali alina ettima yankola bubi nnyo kwolu nenfuluma nenzija ne tiketi yange najja nambuuza nanoonya mu rumu omaze n'ogenda kuba tewakoze ogenze eri ku head office Chamunyega nakimanya nti onakoze ekirabika mugendo agenze kati nina mikono gyake nembagamba mwana ngenda ncha mwana bangobye biki ne bakolawo ka group ne bansonere bampa olukaaga bagala wange ne lumbeera mu nenva ono ne bampa emmotoka kampa naye nyamba nempa emmotoka baka ku Dubai neninya kati nzize olwo tosobola laga nti of course tosobola kujja noga nti bangobye bandepotinze oba biki okitegeero ina kwekaza nzize wano nguzeyo ka t-shirt kange nakapale ngenze mu kyalo awo na spending nga 10 nensigazaaga 5 nduka ku kyalo mbagambye nerabidde bamaze okungoba ndi mu motoka nzirayo ku accommodation ntextinga muzeyo wange ku WhatsApp nze nzija ncha babade bagala kunzijako bulago bana abasajja basaddaaka bano okola backup family yange kimanye muzeyi nansira munagamba katukoze tutya kati nkubirani ove nengamba nedda ninengeri gentoloseemu ne sente mu rumu zona nzireseeyo buli kimu nintolose era ndi mu kugenda abana abamu bwe batyo buli omu balimba abasinga obungi nti simanyi babadde bagala balimba abasinga sente kati olwaba kadama abasinga babeera n'ebyo app bishay ni simanyi club factory simanyi biki sente bazispendingiro ko babeera addictive ne bagula buli kimu nako gwe nawulira nga agamba sente yaziwamu ebirabo ku TikTok ndowooza olaba ateekako ayagala kulaga nti onaze agabye herayo ni biki sente agenda okukola bwati jukira obudde budduka gwe oba tobulaba obudde budduko bwekye okola bwoti nga contract ekoze eki eweddeko okitegeera kati awo ngoyina yiyayo ki jukira buli kyoyogera bakubirivingira mu kuba tebabeerayo muzeyi wangaga mwana wange nga tewangamba waliwo biyita munengamba mbadde sikiraba naye we batwala mukono gwange twagenda okulya mbu bamujjako obulago nagamba ovuddeyo otya kati nkuweereze nengamba nedda nzijja enkya era ngenda kujja nga bwe nagamba jangu kati nze kasitoli mulamu kati nze nagenda okujja ng'ewaka maze osootingayo kati ensobi gye nakola nzize ngenze ku kyalo avudde Bulaaya ku kyalo eyo ewaffe kati nze mbeera Kaseese ewaffe eyo ebyalo eyo by that time olwonzize ne bagamba omwana avudde Bulaaya Derek omanyi naye woba toyinaamu Adija akasana keeri kalina engeri gye gakukyusakyusaamu n'ebikoko bye tuli ebyo nali herete buli omwanda byagaba bwana yavudde ku senta bakuwe nina mwaga bakuwe oyo ne bamuwa bakuwe nawe bakuwe anti nzize nvudde wabweru nina mwaga awo omunana gukoze eki ku kyalo biru teyali y'amaanyi omunana gukoze eki kugenze nensigaza emitwalo anamu ebiri information egenze ewa mama yali waka omwana kyatukoze omwana yakola sente oyo omwana kyatukoze eri mu kyalo eri mu senta mama wajukira akimanyi bali bagenda kunzita najja siyina yadde neki naninda kati obimanyi naawe ku kyalo kubeerako abagezi omusajja omukulu ampise tewali ebbali nagadde likumanyi oli mwana muto sente ozifunye ng'oli mwana muto olwomaze olaba nga ngulidde bali zikolemu ekyamakulu kati ogenda zimbawo wano ku kyalo omwana proti za wano kale si za bbeeyi nnyo naye ate bw'ozimba ekizimbe kyamanyi olina sente ez'ekizimbe naye bw'ozimba ekizimbe naye olowooza balandirode gwe abapangisa banaakuwa mmeka wano tewali value genda mu tawuni nengamba kituufu mbadde nyala zimba wano eno naye kaŋŋende mu tawuni n'omugaga gwe njagala olaba mu tawuni kapa oyogedde bulungi mu tawuni ojja kufuna abapangisa ate zimba standard oba ogule gwe ewedde
Yali akusuubira olonze nfeeno mu mutima kati nze ne mugamba naye gwe okugula ewedde naye nze bwe nadda nagamba manyi siddayo kangende nsome campus okitegeera mu mutima naye heipo abanakyalo gye bampa nga nina nga njagala kuddayo eri onfuna bulungi ebulaaya kati baŋŋambye omanyi Dereki zimba nengamba ngenda zimba ku Mande n'omugaga gwe ngenda olaba enkeera waliyo akabaga awo meeting bampise ntuuseeyo nyimiridde munsawo nina mwana mwegi ngamba yabba waayo ekizi kati obuzibu ninamu obuzibu bwa ssente tezinaba kukyuka okuva eri ez'ebulaaya okudda mu z'Uganda naye nga bwe mumpadde lisite eno ey'embaga ndaba abasirikale 2,500 kansoke mbasootinga awo abasirikale ne bakubenga ne bagamba tetujja kutunulira ku ezo katulinde ziri nti kale mulinde ziriwa mulinde ziri zikendeera sente zange zikola ki zikwawo tolina kyokozeko bazaddewo tebaddeko yadde abaana ntuuse eriyo naye mama tukangamba naye mpulidde mbu abayaayo bakoledde emikolo eyo biki basanyuse nengamba abo bakulimba era gwe bandabyawo ne bagamba tugwe ne bagamba siinaaki ede koyinza okuba olina ssente nengamba siina ssente mama kati nze lwaki mba nkulimba okitegeera naye Adija to be honest with you bakuba na savinga sente zonna ze nali nkoze okuzisavinga nebala nali mu milioni nga 3 let me tell you nali mu milioni mmeka kubanze ennaku bwe yankuba waleeno nga nzize nentandika sente okurewindinga sente ebintu byenateeka mu sente Dubai ebyali nga tebiri necessary era kino kiyigiriza abantu bw'obeera eri tewaba wamwe whatever you do sente z'ofuna zonna okitegeera think about home. Okitegeera anytime any day you will come back ate abantu you will not judge them bino ebigambo baagala kulaba what did you do you understand kati nenkubamu akafaananyi lumu ngonyumize n'emboozi ngendako mukwano gwange bamuyita Alvin mugamba naye Alvin tukoze ki bino ebigato bya construction bino bisefute boots nga bituwunyidde nnyo tufunye omusaala lwaki tetugendako mu woteeri olunaku lumu ne tukuba ku zi video ko ne tulaga abantu wetusula mu woteeri nakamba banayo oyogedde bulungi naye yali aspendinga nakamba oyogedde bulungi Dereki tunoonye ya bei rahisi ne tugenda wanula mwali ba fake it until you make it webale si fefeka kati be basinga eri Dubai era ba fake master aba Dubai nze omuntu nangama nibera Dubai mbu respect bona bali eyo mu faking life ate echo it is so expensive abamu when you fake life it is so expensive that you have to maintain it you understand kati the more you maintain it the expenditure the problems you face you understand to bookings hotel eyo bajita abajimanyi Abu Dhabi bajita AG hotel nze nina nebefaananyi ne video buli kimu omanyi abana Uganda bawakana nnyo ndio nambi ina waneno munaye to bookings emitwalaga omanyi zina hotel ezibeera mu obutanda bubiri ng'osobola n'obugata ne mukwano gwo anti mba mugata nefuuka mazongo kati fe aimu yaffe yakuca just one day okukwata video content we tusula biki tusasudde emitwalaga nga bagamba mulete Emirates ID katukwata Emirates nze nali nsigazaamu mu nsawo emitwalo nga 2 maze okusasula naye Alvin asigazaamu ng'emitwalo ngaaga ana tusaininze in zaali sawa 9 batuga room yaffe 217 ne tulinnya ku floor oba yakuna ne tuyingira room yaffe tuyingira room obutanda we everything is classy TV eri wali buli kimu bathtub eri wali agocha agakola ki mwalimu ka fridge ka fridge ako kalimu ebintu Adija nga mulimu buli kimu kiwandyetaaze everything zi biscuits zi chocolates buli everything mu hotel nga kakubye kona kali full bwe kati zipakoleta ziri wali ngosobola ofumba chai tea buno bu machine obukola tea faster coffee buli kimu kyaliwo
Alvin n'agamba naye batugambye breakfast ya ssaawa 4 olwo tuyingidde ziringa ssaawa 10 tuli mu kukwata bifaananyi biki Derek sente emitwalo 3 nga tusasudde sente nyingi tulye bino ebintu tukowoona ne ngamba katwe naye tunaabimalawo nze munsi naye nsigazizaawo mwaga Alvin alinamu ngaaga tugulawo fridge nendede Alvin tunaabimalawo bino tujja bimalawo asa tukakole ki gaggweyo twagala kola kiki kifiiriza nkubye video call nkubidde andi obeerayo n'obuwala bwo nga buna ene Kampala hello how are you this is my room kati ono asooka n'afuluma mu n'agenda mu lukuubo andi oyinza okukola n'alaba ng'oli atagala n'asalawo naga Derek Alvin sooka ofulumemu bala okweragamuko this is my room oh wow banaye nga muli mu life naye tukoze tutya okujja ngamba it's okay you will come moto teri mu kinaabiro oh wow ngenze mu bathtub ngalamidde wedde ndi ku simu olwo nayina mu ka iPhone 6 kange show me the bed ngenze nengwata kali akatanda koka kali akange TV weri wali ngamba kanfumbe chayo netufumba chayo yo nemujjako nenkwata omulala kati tani yange neggwako nange nenfuluma mwoki wabwera Alvin nayingira nakyekola bifaananyi biki omanyi burobu buno bwe bakuwa mu hoteri tuwambadde ffenna tuli smart kati ekyo ekyebifaananyi content nekikola ki ekiggwa tudda mu kulya kati chocolate biscuit chai buchai tufumbye bunodozi bwalenga wali ku table tufumbye bunodozi tulidde twalya buli kimu fridge negaana okukala nebanga half tuli abo netufumba obuchai kati tuba tusaini sawa 5 neziwera sawa 6 naye ngamba Alvin tuino seninga out sawa kambo 9 tie sawa bwezawera omunana kitundu awo 9 Alvin agana manyi ne kati yero wa fridge tujireka tupakinge tuliyeko like 1 month nga tuli nenzi juza baga yange Alvin najuza ki biscuit biki netugara kati tukire tusaininga ki out tusaininga out lunaku tambulira bulungi bana etwale tweyagala dija tutuse ku reception kyaliyo we are signing out era kwali kwa Filipino bana nze ndabyo n'obukazi obwo sibwagala you're signing out yes you're signing out okay you can sit there mutimana gwesikanga aterwa chatu aterwa aina 2 minutes tufulume it's okay they are going to check your room please like 5 minutes aterwa chatu mutimana gungamba bayinza kwaba manya bana Uganda babbi bayinza kwaba ina batya babbieko wano simanyi nze ngamba nti baba nenga tetewali atute kintu kyonna nti siripa olwo ngamba nti oba siripa oba tawero oba blanket kabakole check in it's okay let them check ngabachenga 217 room tuba tuli awe simu ngekoze eki ngekubibwa hey okay that's their bill okay bill yali yasetembeka zo mutweka gwanumye daga sana buli that's their bill omutima legungambe ebintu byetwalidde bino byakusasulira okay who is coming sir okay you can come all of you that you came so your bill is 3200 3000 million 3 n'emitwalo aga byetwalya amagamba how comes what from where okay you can come and I show you ngaba bateka 100 biscuits 72 chocolates 22 cups of coffee ngali steri endless ngoloza liste gwayo mukama katonda mwakola mutya ate twakola ekyatuyamba omusirikale eyali akuumawo yali muna Uganda asikari Spark security yo guy nali mujeke nabo bamuyitanga batya najja nagamba ne bagamba you have the money or you are going to use visa tewali ayina sente nesina Alvin nangamba ebintu byetwalidde walayi ate ngamba Alvin gwe yangambye gwagenda obisasula bino ebintu nagamba ani nawe nze nakugambyeko
mwali baana bato. Nze nakugambyeko era mwali bato nnyo banna. Andi kati nze nali sigenako mu hotel simanyi mitende. It was my first time. Nvudde wano ku ssomero. Ne results zansanga eri eza form 6. Okitegeera? Sigenako bino bye tuva kuba nze nasomera awo Mukono nga nva Kasese nenja nensomera awo Mukono St. Michael somero lyeyo Sonde. So the experience ya hotel sibimanyi, I don't know, I'm just naive, you get. Omuserikale aze kati mugenda naseka natandikira okuseka nagamba kati mugenda kukola mutya. Nze ne mugamba nze mbadde mpakidde baaga tusobola okukola ki okuzaayo ebyo ne Alvin naye apakidde ne babireeta ne bakola ki bagenda bye twali tututte ebyo nga bikwata mitwalo goka mitwalo 2 gokka kati nga batubanja miliyoni nede zali 3.2 3.2 3.2 awatoto kati nga agabiri waba gajjeeko miliyoni 3 kati nga buli omu kamumeka kamu kitundu kati bagamba buli omu aleete kampani n'emu ye nizo gamba tuva mu kampani emu ne bakuba head office mwali mukyali yali mu kampani ono bakoze batya kyekye kiriwo it is okay ate jukira bo bate bagenda kukayani basasulirawo n'okola so gwe n'okola emyezi egi nga temufuna money buli omu bya fake it until you make it it fake it videos zato zalira obuzibu onfuna bulungi ezo mukunso olwonkulaga bwe awantu nga siwawo ne bw'okola otya okitegeera kuba nze nakubamu akafa nakuba nnyo bu flashbacks obwo ngamba naye kati ezo sente ze nasasula emyezi 2 ezo 15 mba kuba nagulako akabuzi kange kati okuze nali wali muto okitegeera abisiru yasooka naye kimenya kakyogamba tewali gwe ab'emyaka gyange ate abakifunamu oluusi tomanya kyobola waliyo n'abasajja abakadde 60 years nga naye si bakulu mu birowoozo nga beeyisanga baana bato okukula is a gift kati Katonda yakuyamba n'akulabula through experience nze ate yange yali mbi nnyo nze nagamba oba yaninda budde mu birala kuba kati gwe buli omu amanyi olina ssente eri olina ebitiibwa biki awo nvuddeyo tugenze mu accommodation tukoze emyezi gyaffe egi tewali akola ki tewali afuna ssente nvudde wano ngenze mu supermarket nguze ebintu nsanga omuwala munagana omuwala oyo nga mweru tusobola namwawe noga nti oyo muki nti oyo oba mufiriko baki mugamba how are you I'm okay nga nkwagadde gwe first time onjagadde okola mulimu ki nemugamba nze nkola mu ddwaliro ndi accountant naye wali olimba wow that's a nice job, that's a very nice job ntate gwokolawa agamba nze nkola mu massage anti jukira baneeko bano baneekolera jange bagamba massage banga password tasobola kugamba direct nze nkola ki neeko tusharinze enamba mazo sharing enamba tandise okuba naye nga sobola kukyebeera ntuuse waka mukubidde simo baby have you reached home I have reached kati omuwala nga yakipushinga wona you coming to see me when are you coming to see me sina mbulungi jukira otayiminga ku musaala mugambe 16th antufunanga 15 kati nga 10 nga 14,000 mama wanga nkubira fe tuli balunze amwe western tuli balunze bante nga nkubira nga ngamba waliwo ente 2 ze bali mukola ki mukutunda naye oli ayina ekizibu osoka n'omwako 800 obuze kiwalinze kuba bakimanyi mayo salary you get ngende za lewe 1.5 naye bosoka n'omwako 800 we shall spare them next month omukole ki emugamba mama sente bazisale eno tetuyina sente olwombaze ngende eri olabeneeko naye sinabanya nti ki neeko nze mmanyi muntu wa massage ngangamba nze wona janzi nze oja 2 in 1 2 in 1 kiki anti olwo massage ne okitegedde nganda byada na hitinze jackpot naye ojja kusooka ontwaleko out kati omusala nkimaide kugenda bwera 8 njafuna nga 600 kubanga bakusala kuba basala sente 600 bwe mutwalako out de tulyayo nga 2 nemulekerayo 10 jasigaza 300 shoppingeko ebyokufumba biki for a month another month mama namugamba mama batte masende sina sente
Yen ng'amanyi ndi mu kusevinga oba ng'amanyi sibeesiga. Toba wadde ssente. Yes, it's okay ajja kujja yeegulire. Nga mama bw'agamba omusaala guzze 16th ngenze mitwalo gyange 6 ziri wano. Nyingidde ngeno oyingira. My first experience. Ndaba bikateni. Obuyembe obumanyi. Webale nnyo. Kaali kayembe. Nga gyakolera massage. Massage tagikola tabimanyi nabbe mmanya. Byakwetunda. Tuseeyo olulimi sirutegeera. Naye nga kayembe munaggana. Nyingidde ntudde mu ntebe bandeetedde awo kasooda. Omuwala aze kama yukamu. Nyingidde eri mu kayembe mu katene eri. Ngamba you are welcome here. The short is 200, a night 350. Nze nga sibikolanga kusibimanyi nebimala sibikola ki simanyi byakukwana mwemba era nze budget yange nali nzize mutwaleko out ng'oli bwe wamukola mu Dubai Mall lwakuba tebyagira okitegeera nze ngamaze okubiŋŋamba awo nze that was my turn off okitegeera kati wabitegeera otya andi ali mu kunnyonnyola mbwe short 250 mbwe night 300 yagamba a night nentegeera ningamba ono bana betu bagamba obugambi short toyinza mmanya sobola bitege yes kali angamba 200 a night spending a night with me to 350 bichi nipoti mitwala 3.5 but me I thought you were my girlfriend no it doesn't work like that jukira yawawa taxi nalinyawo ka taxi awo namulagirira omanyi waliwo abakola kali wali nga taxi bazijjako mita onfuna bulungi nga tebala mita nga musobola okuteesa naye ng'eba taxi yennyini onfuna bulungi kati n'alagirira oyo omuyaye nga ajjeeko mita ne tutuuka naye okwezaayo nga simanyi bulungi kkubo kuba omwalimu obukoonakona nze ŋŋanya mugambye nti I will not do what I will not manage let me go back nga bankwada akabaddiya nga bazinzijamu zona enkaaga go ne bantwala baali babawala nga bana naye nga bansinga anko wali oliko ekizibu bantute sente zange bansokodde sente zonna siinaamu naye banayina karinkanga kalungi n'essaawa byonna babitutte n'engato n'ensigaza n'entambulira mu bigere it was at night go now you go kati mba ngenda omu n'agamba amuwe transport ne bampa 30 nenkwata katakisi kange wekantuusa nenfunawo kananga kabaasi nentuuka mu ruumu nebaka omutwe negunnuma naye sente zange mitwalo siina era bwensoose okukyogera siina osobola kyewanyise ate kati eri waliwo olugambo bayinza okutekana mu depression ayinza okuzunzaawo byagenze bimalaya ne bimujjako sente zo zaali tezirina mukisa ate nga gwozikola ate nga nze akola nga nze azikola kati nentandika okwejjusa singa naziwadde mama kale yaŋŋamba ne bwe nandi mugambye nti era akaabiri kuba kimanyi they have their money nani mugambye nti era akaabiri nja kukola ki naye ng'ekintu kyange weekiri okitegeera olaba nze nkulaga nti you can be kyobulaba abantu Adija asobola okubeerayo Dubai n'amalayo emyaka 10 ne mulowooza nti ali mu kukola naye nga talina zakola ze zifuluma zakola okitegeera mmere ya buli lunaku daily food you understand nemwe mulowooza nti akola ki ate n'ekirala fines mu Dubai kati gw'obadde Dubai tewali kyotamanyi fines mpitirivu okitegeera bakukutte wano olina omuwala naye gwomanyize bye nasanga nze nga oba kati byakendeera Adija kuba kati nasembayo Desemba eno jasi byakusuubula masimu oba byakendeera omanyi bankwatako n'omuwala just ate yalina mukwano gwange ne batusaba marriage certificate ne bankuba fine ya 700 nga siziina ne bacommunicatinga ku company ogwo omwezi nagukolera bwereere ku kaadi nasanga kwaga 2 nalina kufuna 900 nensanga ka 2 era ze nashoppingamu emmere omwezi gwonna okitegedde luba lunaku nga lufu ozukwa ku maca omusajja n'abayimiriza yali mu kanzu hello how are you I'm good mukwano gwange what's your name Derek what's your name Evelyn nanteeka ebbali wano namugamba yimirira awo nanteeka ebbali
this is your wife? Ngamba no is my sister. What is the another name? Bwaba sister wo. What is another name? Atolimanyi. Sirimanyi. Nagamba gwebeerawo. Nagenda wali brother, what is another name? Ate mukoma ko Derek Evelyn Adija. Okitegeera? Bannange kikambwe. So if you're not brother, this is the first offense, you're lying to me. Another one, you're not married, you're holding each other. Okay, if you don't give certificate, I give fine for you all. Namuko Evelyn ne bamukuba ensanvu, naye ne bankuba ensanvu. Kati nengamba nze nabeera mu nyumba sifulume. Osegere ogwo mwezi nemmanya nti siinaayo. Ate twali tunaatera okufuna salary nga tubula yena ku nga mukaaga. Ngaina benisuubiza bangi. Ambagamye omulinde njaba ku musaala. Gwagenda okutuuka nga ninako ez'okulyaga. Osegere so kati nze omuntu ava wano kankubulira Adija nagamba nze ngenze Dubai. Oyo talina kyangamba nze. Naye they are not all. Abamu bakoze eki? Bafunyeemu naye ku eba sacrifice y'amaanyi. Do you know that? Yeah. Kubanze nego. Olina okubanga kyoyagala okimanyi nnyo. Ate nze to my opinion, olaba Adija, opinion eyange. Ekyeyo kati nga Dubai. Kitanga omuntu ensi yamukuba. Left, right and center. Nga yamanyi ekimututeri oba police emunoonye eno n'agenda eri nga talina jadda nga alina okugondera buli kimu akole sente ze nga yamukuba n'abonaabona. Ate kituufu abava wano nga balina ebizibu balina amalooni biki bafunamu kuba abaamanyi nga ffe mu kafune tulinayo gaayi sijja mwogera linnya nga yaalya chapati na buno obukyayi buno obwaddiramu emu oba obumanyi buno buli lunaku olubuto terugire omanyi bye bichapati bisiba munda kubusi ebyo bikubusi ng'abirya day in day out kati nga nemugamba ne nja kugulirayo enkokolo omuntu agamba mba neyanziza naye nga sente aziina nga bw'ogendayo n'omugamba nti mpayo 10,000 mpayo million emu nja zisasula ng'akola leka money lending akuwola n'akuwa nga sente akola ki aziina osege. So nze mu opinion yange ffe abavubuka baneeno nti ffe twagala genda just twebeezeewo biki nga tolina bizibu nnyo kuba nze ekituufu kiri nali sirina bizibu nti kiri awo naye nga sente nkola ki ate nze nagenda nga mmanyi ngenda kukola 8 months naye ntuuka eri ne bikyuka nga bya contract myaka egi nemanda ebya campus mbikoze eki kuba nze bwe namala nensindikira anko wange emessage nemugamba naye kati nga baŋŋambye bya myaka ebiri si bya 8 months nagamba kati osomerera kukola ki nemugamba sente naga kola sente eyo we waba waliyo sente kola ki kola sente okitegeera kati nenkimanya nengamba kati gine nze kankole sente ebyokusoma nkole ki. So bwe najja wano e Uganda ng'omutima olwedde bino bintamye ekyeyo nkoze bankubye zifeini ebizibu mpisemu bingi soba nabimalayo gwe kyolina omumanyi sisoba bingi banaye tosobola nabimalayo nze bye nafunira eyo ebizibu bye nafunira eyo. Kati neŋŋamba mba ndi awo sente endala zenasooka ezenafuna endala ezannyumira nga baŋŋamba twagala abasabi ffe bwo attendinga Sunday tukupiikinga ne tukudropinga ne tukuwayo emitwalo egi ate nga tukuwadde ne ranki gyebiri eyo bajja kugamba ojjalaba mu comment nga bagamba gyebiri okusaba okugenda mu church eno baagala tugende mu church tuweeyo bannange emboozi ya Derek enyuma nyuvu nnyo nnyini ddala mwebale kutya mwebale kusubscribinga teggwayo singa mukama n'abeera akkiriza ngenda muzzaako paati endala mwebale nnyo okutulaba naye mwebale kusubscribinga nze Hadija Kigozi aba Jots Herbal Products bakugamba nti balina eddagala eddungi erya herbal era bakugamba nti bakubireko ku namba yabwe y'essimu gy'olabawo wammanga abalina ulcer abalina obulwadde bwa prostate enlargement mu basajja bwe bulwadde abasajja abaaleeguuka akawago bakolako bulungi nnyo n'otafuna prostate cancer abalina sukaali abalina pressure
bakolako bulambalamba banoonyeko ku namba yaabwe y'essimu pozi ngenda kusembayo abannakyo T-Hub bano basala weight bagamba nti nabo banoonyeko balina eddagala eddungi lisala weight mu baami ne mu bakyala webala okujja olunaku olwaleero emboozi yenyumidde nnyo saagala nakugirekeraawo saagala girekeraawo for today siibula abantu kale mbasiibudde nange sigadde ndi Derrick buli ayagala evidence omanyi abasinga bagamba tulaga evidence yalimba buli kyemu nkiina okola mulimu kitoyina mulimu nze nina omulimu ntunda amasimu bagamba abantu baguguleko nze bampita Derrick Phones eyo business name yange ntunda amasimu Wilson Street awo kizimbe ekisa kya Maria Building batugambye nti Mutasa Kafeero yayidde bituufu si bituufu yasite ebizimbe babigadde Photoshop naawe yasite ebizimbe babigadde bano ab'okwekalakaasa biki naye kakyala zino tukola deliveries ntunda Samsung ne iPhones aba Tekino mulindemu oba mugende awalala nze ntunda ezo bbiri zokka Samsung ne iPhones ogula ate n'otunda nkola swap nsobola n'okugula bwe banga eri genuine olina ezalooni nezalooni nziyina kibanja mpola osooka n'osasulayo 40%. maaso ofuna opportunity ejja mu programs nga bwezi Kituufu. tokkiriza bantu just ate nga tokoze ekyo bannange yenze HK Media Hadija Kigozi assalamu alaikum